This program is proudly brought to you by Stone Roofing and Construction Company Uganda Limited. Sijja kubanga mbalwisa nja kusooka muti mwami Nkoyoyo erisakiwana ababuuzeeko olwo nja kuba mbabuulira ekituleese olwaleero. Ssebo nsanyusa okulaba. Nsanyukidde ddala nnyo okulabako omutesitesi mukulu kanka kapita. Nsanyukidde ddala okubaako naawe mu kaseera kano atuko nga tugabana ate ne bannansi okutwaliza mu nsi yonna. Weewaawo erinnya Nkoyoyo erisakiwana. Engineer Stone Roofing Uganda ate District Executive Commissioner mu ba Scout e Nansana. Okusinziira ku bulamu bwo totubuulidde kigambo. Nze nno abatamanyi kulanya bulungi nga bw'olanyiza. Kati we ŋŋamba nti nsibuka ku ssiga lya jjajja Mande e Kabembe Bawankima. We ŋŋamba nti ndi muzzukulu wa Mugema e Kawaala kyekikakasa nti ffe bajjajja ba Buganda n'eddira Nkima akabbiro ka Mukuukulu. Nsibuka Kyaggwe Ekyaggwe ku kyalo kye bayita Nakatyaba e Matale. Abasinga obungi bawulirako ku ssomero eriyitibwa Nkoyoyo Boarding Primary School e Matale eyo gye nasomera ebbanga lyange eddene ndowooza, kubanga we natandikira mu ssomero erimu eririmu okusoomoozebwa okuzukusa obwongo. Omuntu yenna kye yali egombye omwana we ayite mu process eyo. Wabula natandika okusoma, nasomera Nakasongola primary yange yasooka, edda twalinanga P1N P1B. Oluvannyuma lwe Nakasongola ne njija ku Nakivubo Centralment awo. Ffe twabeeranga ku Nakivubo Muse. Nakivubo Centralment, then we nava ku Nakivubo Centralment nenzira ku Nkoyoyo boarding. Kuva Nkoyoyo boarding nzize Maranatha High Gaba, nenzira Nakasongola High, nenzira Nakasongola Ame. Nva Nakasongola Ame ngenda ku Buganda Loyo wentyo we najja ntambuza obulamu bwange paka ensi ate we yannyaniriza newankubadde nti okukula kwange kwonna nasomesebwa nsi. Saasomesebwa ssomero. Biki byasinga okwagala nga okula? Buli mulenzi abaamu n'ekintu kyasinga okwagala nga tanafuuka musajja. Ekyo abazadde oluusi kye bamukubira emiggo oba kye bamugamba atwala mu maaso. Mu bulamu bwange nga nkula, ekintu ekyasooka nali njagala nnyo okukanika, okuwayalinga, okukanika zino emmotoka, then okuwayalinga amasannyalaze, ne nkolako n'amasannyalaze aga ttooyi. Nayagala nnyo zimba, wepo n'okuba kickboxing. Era ndowooza nagunjawoko ekibiina abasinga obungi bakiwulirako mu Nakasongola mu mwaka gwa 2002 kye bayitanga Peacemaker. Nakikoppa mu bazungu ne ntandikawo ekibiina ekyo ekyaba Peacemaker, naye nga ze Peacemaker nali ntunuulira nnyo omuvubuka awemula ku kyalo, nga ne woba muwanvu eyenkanawa, ne woba munene okwenkanawa kasita owemula, ebyo ebisigadde mbimanya luvannyuma nti obadde onsinga obunene. Ekibiina ekyo kyali kiteekeddwawo okugunjula abavubuka bannange okubateekamu empisa, kubanga neegatta ku kibiina eky'obusikawutu nga ndi mu kibiina kya kusatu. Kati bye baatusomesanga nze byannyingira nnyo, kuba nafuna omukisa nti omukadde anzaala kitange yampagira nnyo mu busikawutu, ate ne maama ne neesanga nga yali muki mu sikawutu n'abunjagazisa. Ndowoozaawo kyekimu ku ebyampa motivation oba ebyandeetera omudigido ogw'okwagala obusikawutu, nti abanzaala bansapootinga nnyo n'okusinga ndowooza ebirala byonna okuba omusikawutu. Ku nnyingo ezo nno nga nziyimiriddeko, kyampanirira nga neesigama mu busikawutu okusobola okulaba nti ntambuza obulamu bwange ate obwa bulijjo. Kubanga obusikawutu bwateekateekanga omwana
okuba nti asobola okwebeezaawo mu bulamu bwe obwa bulijjo nga ne bw'aba asanze okusoomoozebwa kutya kusobola omusobozesa okuwangula obulamu. Oluvannyuma ntuuka mu kibiina kyange awo ekyomusanvu neebuuza ekigambo sikawutu kye ki ng'ekigambo kati ate omwo mwe najja omuggundu oguntambuza obulamu bwange bwonna kubanga omuggundu guno mu kugatta ebigambo ebyo nti ennyukuta eya S ng'estanding up for smartness in minds, thoughts and deeds oba okuba nga tuli bayonjo mu birowoozo byaffe mu bigambo n'ebikolwa byaffe bye tukola. Ennyukuta eyasinga standing up for courageous okuba nga tuli bamalirivu oba nga tuli bavumu mu buli mbeera yonna yonna gye tusanga mu bulamu bwaffe oba esoomoozebwa etya okulaba nti tusobola ojja overcoming. Then ennyukuta eya O nga standing up for obedient okuba nga tuwa ebitiibwa abatusinga n'abo betusinga era ne U okulaba nti tukwataganira wamu nga family nga Munnansi nga abakozi. Then neya T trustworthy okuba nti tuli beerufu oba tuli beesigwa njagala okutujja bye tutambuliramu okuwa ekitiibwa. Ogambye omusikawutu oba kusinziira ku kyotambulirako owa ekitiibwa gw'osinga n'akusinga. Nsomesa omuntu awaatya ekitiibwa omuntu gw'asinga already namusinga ate mu ekitiibwa muwa kyaki. Kati ensonga eyo nno nkulu newankubadde mu nkulaakulana y'omuntu yenna mu bulamu. Bantu bangi bagaggawadde olw'ekyo, bantu bangi baavuwadde olw'ekyo. Just ekitiibwa. Abantu baagala nnyo ekitiibwa naye tebasobola kukolerera kitiibwa. Ate nga waliwo eŋŋombo egamba nti respect gw'osooka ogyewa oba ekitiibwa gw'osooka okukola ki ogyewa. Okukyewa olina sooka kiwa balala. Bantu bangi baagala okwambuka amadaala naye tebakulimba nti waliyo eddaala ly'oliyambuka nga si ppanvu okusinga gw'alyambuka. Oba ontegedde? Abantu baagala okwambuka eddaala naye bano banneewanika ayagala abeere muwanvu okusinga eddaala kwayambukira. Ontegeeza nti okwambuka eddaala lirina kuba ppanvu okusinga naye litandikira wansi. Ontegedde nti buli w'obuusa amaaso eddaala erisookera ku ddaala erikwambusa oba siteepu esooka kitegeeza tugenda kutuuka ku ddaala lya waggulu lye weegomba kutuuka. Bwe mbanga ninnya ddaala lino erisooka ne siriwa kitiibwa sisobola kutuuka ku gali waggulu. Webale okutegedde bulungi. Kitegeeza okuwa ekitiibwa bwe mba nkugaziyizza nti omuntu ayinza okuba omusinga obuyigirize naye kikuggyako muwa ekitiibwa. Kati kitegeeza nti senga muwa kitiibwa muzadde buli muzadde aweeredde omwana n'agenda ku university graduating era kwebaza muzadde amuzaala. Kitegeeza omwana amusinga obuyigirize naye olw'okuba nti muzadde alina omuwaaki ekitiibwa. Ekirala omwana nja kuwa ekyokulabirako ba MP. Waliwo omuzadde akyasobola omukuba empi ku matama nga amusanze. Sikiwa nti oba yazaala MP be bakola amateeka oyinza omwerijjako. Weebale nnyo naye tekimuggyako okuba nti ono yamusinga emyaka n'ekitiibwa nti ye muzadde we. Era tulabe ba MP bangi abafukaamirira abazadde baabwe. Weebale newankubadde babasinga okukola amateeka. Kati nno wano nno wenjijira era mu nsonga ezimu ze tunoonyaamu empenda omuvubuka yenna nga yali yagadde okuba nga yeyongerako ku bulamu bwe ekyobugagga ekisookerwako y'empisa. Tugambye empisa byemu ebisobola okukugaggawaza ate n'okwavuwaza. W'oyavuwala mu mpisa kitegeeza n'obwavu mu nsawo busobola okukusemberera. Kansooke nkubuuze empisa kyo kyeki? Empisa ngambye nti empisa w'oba oyagala okinnyonnyola mu ngeri eyaffe wano abali mu bannayuganda
empisa kwe kuwa ekitiibwa oyo akusinga n'oyo gw'osinga. Okugeza nti omwana wo ayinza okuba alina ekintu kye yeetaaga naye omusinga emyaka gwe kitaawe nojja n'omuleetera okuba nti nojjukaweewakanoga akantu kano kitegeeza omwana oyo mumaki ekitiibwa kitegeeza bw'oba muzadde oba wakitiibwa era oba wakuzibwa omukyala wakutuma ekintu kyonna ewaka n'okimuleetera tekitegeeza nti no akuyisizaamu amaaso oba omusinga nti yakusinga nti okkakkanye. Okusigala n'obuuza omuntu gw'oyitako nti omusanze ku kyalo gw'omulabanga kale owa layisi gw'otunuulidde ssente n'oyimirira n'omubuuza ajagamba omusajja waawali alina empisa naye si lwakuba ofukamidde naye okuyimirira ate ye n'afukamira kumpi okukubuuza ajja vaawo agamba nti oli ayina empisa wabula ate si ye yennyini akoze eki afukamidde. Kitegeeza nti omuntu okusinga ayinza okuba akusinga buyigiriza ayinza okuba akusinga ssente ayinza okuba akusinga kutegeera akusinga kifo kyalimu akusinga emyaka naye tekikugjaako muwa kitiibwa gw'ate gwe olw'okuba byonna obimusinga awo bw'agenda okulabira nti olina ki empisa. Mwami Nkoyoyo njagala okubuuza abantu bakoze empisa mu bufumbo babba baabwe ne babagoba oluvannyuma abantu bakoze empisa eri abazadde bakazi bajja bamaama baabwe ne bababonyaabonya. Empisa zino okuba nazo ennyingi nga tezisasuza zisasulizaawa oba zongera zitya ku bulamu bw'omuntu? Omwana yenna tugamba nti abantu bakoze empisa eri abazadde baabwe ne bababonyaabonya kitegeeza waliwo abalaba. Muntu kyayinza okulaba ng'omwana akoze empisa eri omuzadde ng'era omuzadde oyo amubonyaabonya omwana oyo n'amuleka aboneebone. Kitegeeza olw'empisa zaalaga kubanga okutegeera si kwa buli muntu. Okitegeera nti ono waaba alaze empisa ono ye n'amulaga nti ye alina mubonyaabonya kitegeeza either okuba nti okutegeera kwe kunafu ku mpisa z'alina oba n'enneeyisa mubeeramu empisa n'enneeyisa ng'enneeyisa yembi naye ng'ate kyekimufuula okuba nti talina mpisa mazima. Okitegeera wabula ono enneeyisa ye ennungi kyekimufuula okuba ti alina empisa. Tetugaana nti okuba nti weeyisa obulungi era oyina empisa tekigaana ate muntu gwe weeyisizaako oba gwe weeyisiza obulungi gy'ali kimuggyako ye obutaba na mpisa kubanga empisa teziri common newankubadde buli muntu asobola okuba nazo nekibanga wonoolaba common sense ti common sense amagezi amazaale buli muntu agayina naye enkozesa yaago buli muntu gy'atamanyi yeyawukana. Buli muntu alina amagezi amazaale naye enkozesa y'amagezi amazaale zezaawukana naye teri muntu atalina magezi mazaale. Era abantu abagamba nti common sense is not common is common. Common sense ali common naye okumukozesa kyekiriko obuzibu era kyekyawula. Mwami Nkoyoyo oyagala kuŋŋamba nti basics oba ebitandikirwako ku muntu okujja ekigere omuntu okukulaakulana omuvubuka ali eyo ali ku zero ekimujja ku ddaala erimu ekisooka zibampisa ye capital wasooka mu bulamu. Era osanga abavubuka bangi banoonya capital okutandika obulamu naye ng'ekisookerwa ye capital bwe yafuna oyo yamutendeka newankubadde teyamufuna kyekyokka akaseera kaleero okujjukira nti empisa ye capital agenda okuddaabulula mu mbeera gy'oyina tonoonya ssente naye gezaako okudda ku mirandira emituufu egy'omwana akuziddwa atendekeddwa abuliriddwa. Kyekyobugagga ekisookerwako ekigenda okuddaabulula okujja mu mbeera nja kuwa kyakulabirako. Empisa kya bugagga
kyabugagga kyekimu ku byobugagga ebisookerwako eri atalina kyekyobugagga ekyensibo omuntu kyasobola okufuna naafuna buli kintu kye yeegomba. Empisa mazima empisa zirimu ngambe subsections obuwayi oba obutundutundu buyitirivu buli ango ekikuleetera okuba nti kisobola okutwala mu maaso. Ne woba oyina bizinensi nga y'amaanyi etya ne losing empisa oba enneeyisa. Omanye empisa n'enneeyisa okitegedde ebintu bye bitambulira wamu. Enneeyisa yo eryetya nnungi ziba mpisa, enneeyisa yo eryetya mbi zezitaba mpisa. Okitegedde bwe bufuuka obuze obundi alina akaze akabi si mwesigwa kubanga empisa yo enneeyisa yo bw'obanga osobola okukuuma ekigambo kyo bw'obanga oli mwesigwa kitegeeza ze mpisa. Obwesigwa nneeyisa oba mpisa eba nneeyisa neefuuka empisa nti enneeyisa yo gwe tokwata ku kitali kikyo eba nneeyisa yo ne zifuuka empisa zo. Okitegedde bulungi nnyo. Kati ku muntu yenna nga tonnaba kunoonya kulaajana kuwa ssente gwe gw'oyita capital naye capital asooka gwe wenyini osooka omwezimbira. Enneeyisaayo ku kyalo, enneeyisaayo mu bantu, mu mirimu gy'okola eri etya. Njagala mwami Nkoyoyo okubuuza kibuuzo. Ebintu biri bibiri byenjagala omuvubuka oyo ategeere nga bisinziira ku nkuzibwa empisa zino oba enneeyisa y'omuntu ate akwata nkwate emukuzibwamu agisanga busanze agisoma ku bbugo enneeyisa y'omuntu agitegeera atya nti nnungi oba mbi. Engeri gy'agitegeeramu n'engeri gy'agifunamu byanjawulo. Engeri gy'agitegeeramu ebaako results ezivaamu. Okitegedde nti bw'obanga oli mubbi waliwo ebibala ebiva mu bubbi. Either n'omanya nti kati ndi mubi oba ndi mulungi mu kyo. Wabula ate engeri ki w'obifunamu wabaawo emitendera egy'enjawulo. Either waliwo abamu abafunibwa nti baafuna omukisa ne bakula n'abazadde abasobola okubateekateeka. Ne wabeerawo abalala abaakula n'abazadde nga bo babategekedde butegekezi naye nga tebateeseteesa abo bagenda okukola ki bebategekedde. Okitegeera kale nti ojja kwesanga ng'omwana w'obuuza gye yakulira nga waali wabi abasinga obungi baakula bamulekwa naye ate nga balina empisa leero nga basobola okumanya Katonda. Waliwo kinaliise nga omwoyo w'okutegeera ng'abasseeko nambye okutegeera si kwa buli omu naye omwoyo w'okutegeera asobola okukkaka atya nti senga omuntu olaga nti oyaayaanira okuba omulungi otuuka ekiseera n'okwatagana ne malayika zo ne zisobola okuba nti ne woba weebase zikunoonyeza ekyo ekisobola okuba nti kikonekitinga ku kyo ky'oyaayaanira. Okitegeera nti otuuka ekiseera n'obanga ne woba weebase ozuukuka nga guardian angels zo oba nga malayika zo we zigenda okuyigga zinoonya ekyo ekiyinza okukuteeka mu layini eyo gy'oyaayaanira. Nti weeba mpisa otandika okulaba wekka nti omuntu ne waba akoze ekintu oyina kukkakkana. Kambuuze oli mu kuŋŋanda empisa omuntu asobola ogyeteekamu. Asobola ogyeteekamu automatically. Ne yeeteekamu empisa ennungi ezimusobozesa okuba obulungi naye zaazirabirawa apimamu ku bimuyitibwamu mu bulamu alabira ku banne abamusinzeeko
oba abuulirwa kuva mu bazadde kiki omuntu weweepima omanyi nsobola okweteekamu ekintu ne simanya kirungi oba kibi ne nninda kibeere practical omwami Nkoyoyo yangambye naye weeyisa bubi ate mu Buganda wano abantu basirika akutulakulabula binaakuleka ntegeera ntya nti empisa gye neeyisaamu nnungi oba mbi nja kukuwa kyakulabirako ndoza kyekiyinza okunnyonnyola buli muntu alina bizinensi ye gy'akola ojja kulaba nti ow'edduuka eyatandika ne bakasitoma 10 nti leero ali mu 50. Nze ndowooza lyemu ku bubonero bw'osobola okwekebera n'obuuza enkola yange ennungi oba mbi. Wabula watandika ne bakasitoma batuuse baweza 50 baweza 10 batandise okukkirira otandise okuddamu 5 otandise okuddamu 2 otandise okuddamu 3 baweddewo. Oyinza okugamba enneeyisa yange ebadde nnungi. Natandika okuzimba ndowooza nga nzimbira ba family nentuuka ku extent nga benzimbira bawera 10 akitegeera neekeberemu buuze enneeyisa yange enzimba zange engeri gye nzimbamu mbi kyeva beeyongedde obungi oba kati kyenkola kirungi kintwala mu maaso. Kitegeeza bwe wamu osobola okwekebera olwa results oba ebivudde mu ebyo bye weeyisizaamu. Okitegedde wekennyini ne weekebera otuuka ku mulimu okolawo omwaka ogwo nga either weegoba oba bagoba omwezi ogwo either bagoba oba bakola ki weegoba. Okitegedde then kikwetaagisa w'obanga Katonda akuwadde omwoyo w'okwolesebwa n'osobola okuba nti weebikkula olina okwetunulamu n'ogaa naye lwaki nze buli kaseera lwaki nze omuntu asobola okwegoba kubanga abantu bwe tuba tutandikawo bizinensi ebiseera ebisinga tumanyi okusaba essaala ezikuuma bizinensi zaffe ng'omuntu oyo kyewasaba Katonda okwanukula alina omuwaliriza ye waakiri yeegobe w'anaabanga anaaba wa bulabe eri bizinensi yo. Okitegedde oli n'agamba nti nze gino emirimu mingi sisobola gigola neekole ki kaneegobe. Abantu oluusi bafuna ensonga nga w'ogiteeka ku minzaani tezitowa kwenkana kusalawo kwakoze eki kwakoze omanya nti waliwo oluusi amaanyi n'omukisa ogubaawo nga bye bikuleetera okuva mu kifo ekyo oba okusigalawo n'osanga oli bambi nga ali ku mbeera kangabe nga njako ekifaananyi ky'okuzimba nga herepa ng'abaddewo omwaka ogusooka n'abeerawo omwaka ogwokubiri n'abeerawo kyokka ate ng'ono yinginiya n'akolawo omwezi gumu n'akulaga nti akoze eki agenze naye nga mu common sense w'obuuza ani abadde afuna ssente nnyingi nti yinginiya ani abadde akola emirimu emizito nti herepa n'obuuza lwaki ono ye asigalawo oli yeego ng'oluusi abamubi eri bizinensi eyo nga Katonda alina mukola ki muyita mu ye akulekere nti gwe okuba nti toyina bulumi ku mutima kubanga oyinza okuba bambi omuntu omwetaaga naye ate nga Katonda amulaba nti si mulungi gy'oli ng'alina okumukuggyako gwe nga tokiriimu. Okitegedde kitegeeza nti mu byonna omuntu asobola okwemanya ddala oba asobola okwetegeera nti either ndi wa mpisa nnungi ndi mukozi mulungi oba ndi mukozi mubi. Ebiseera ebisinga tekisangika muntu kwemanya nti ndi wa mpisa mbi ebiseera ebisinga omuntu empisa neeyisa ye embi mu bw'obuntu aginenyeza baki balala era ojja kyegendereza ne psychologically omuntu bwe yeekoona ekigere ng'obadde omuli maaso agamba anaye naawe otambula bubi kyenvudde nkola ki kyenvudde neekoona. Olowooza kyangu nnyo omuntu okwezuula nti yeeye w'empisa embi. Kati obwo nabwo buba busobozi oba oluusi guba omukisa oba busobozi oba ability y'omuntu. Kye nagambye nti okuba n'empisa kwe kuwa ekitiibwa akusinga n'oyo gw'osinga. Gw'olowooza omuntu yali wadde ekitiibwa olwedde gw'alaba asinga awulira nti kyali mutwalidde omutango munene okukeera ku makyawo ekitiibwa omukozi amuyambako okumuggulirawo geeti
okitegeera ekisangika tekisangika naye bw'oba oyina ability ng'olina obusobozi obusobola okwa-identifyinga ekitiibwa mwoyo gw'okozesa oba akuli wansi guba mukisa oluusi ability oba obusobozi oba obufunyi bye bimu ku by'obugagga ebitalabikalabika ekitegedde kati n'omuntu okwemanya nti nkoze ensobi kye bayita okuba nti ekikuuma oluusi omukwano bye bibaamu bino ekikuuma muli okwenenya n'owulira nti okwetonda noga gundi nsonyiwa kitegeeza oba otegedde kyokoze eki nsobi naye bw'oba otuuse ku level ekitegeera kitegeeza ye ability gy'oba ofunye ye ability gy'oba olina gwe wennyininyini weezuule nina obusobozi okwezuula ensobi gye mba nkoze nina obusobozi okwejajinga nti kino kyenkoze ddala kyo wemba ntunoddemu nkoze wenti ne wenti ne wenti ndaba nti kiryoke nange senga mbadde nze kyenaaliyagadde bakole ki nga tteeka liri erigamba nti yisa muntu munno nga we waaliyagadde bakole ki bakuyise kitegeeza we weetunula munoga naye kyenkoze senga nze mbadde nze gwe babadde bakikoze kiryoke awo otandika okwekebera njagala okujjukiza buli muntu ali eyo nti lessons zoyiga ku mwami Nkoyoyo Elisa Kiwana ziyige si lwa nsonga nti omanyi nnyo oba si lwa nsonga nti omusinga oba akusinga tuwulizinganya nti kati platform gy'alina y'okubabuulira Nkoyoyo Elisa Kiwana musajja wa mpisa nze ng'amumanyi kakati bwakugamba nti empisa bwe bugagga ye capital atandikirwako nkakasa nti ojja kukijjamu amakulu kakubuuze mwami Nkoyoyo empisa zino omuntu aziraga ddi omuntu olaga ddi empisa oziraga ku makya oziraga kawungeezi oziraga mu bigambo by'oyogera when should someone omuntu alaga ddi nti ndi wa mpisa zisobole okubeera appreciated nja komyawo ennyingo yange ey'okubiri eyabadde egamba nti courageous oba obuvumu empisa nagambye kwe kuba nti osobola okumanya ensobi osobola okumanya ensobi yo oba ekikyamu kyokoze oba okusobola okukkakkana wansi w'oyo gw'osinga bw'okikola ki ekibuuzo kyo wekijjira kyozimanya ddi nti ozikola ddi kumakya oba oziraga ddi nti w'olaga empisa ye kaseera akakusoomooza akaseera akalibadde nga akakusoomooza nti otuuse mu kifo omuntu akuvumya ekivumo kati buli muntu alaba vidiyo eno njagala okitwale wali ovumiddwako akaseera ako kasoomooza naye kikwetaagisa kuba muvumu obutazaayo kigambo ontegedde kati tekiriiko kaseera nti kumakya oba lweggulo naye akaseera konna koolaba nga kakusoomooza mu bulamu bwo nga kyewulina okuzzaayo gugenda kuba muliro obanga kigenda kuba nti olabye ssente naye okuzijjawo kyangu nnyo gy'oli naye obuvumu bw'oyolesa okuzireka oba okitegedde ze zimu ku mpisa nti eva empisa ziragwa ddi buli kaseera k'oyitamu nga kasoomooza ebirowoozo by'omubiri gwo n'amaaso go empisa we zoolesebwa okwolesa empisa ninda akaseera mwensoomozebwa kyomuntu avudde eri anvumye nze obwongo bwange bungambye siina kye mukoze amaanyi gengenda okukozesa okumwensonyiwa muveeko weewo abagenda okubeera okusoomozebwa kw'okulaga empisa zennyina nti omwana atikkiddwa graduate masters mu bantu olukale abamukubye abamwegesa amaaso agenda fukamira ku maviivi ge okwebaza omuzadde
omukyala gwazaala ali wali omukyala gwe yawasa ali wali omwana gwazaala ali wali naye agenda kufukamira ku maviivi gwe okuvunnama okulaga nti abazira bange abo be basukkulumu gye newankubadde mundabanga obw'ekitalo oyo ye musukkulumu gye ndi amaanyi g'oyolesa n'okkakkana kyekiraga empisa. Njagala okubuuza ekigambo ekikulu ennyo naddala nga kiri mu bavubuka ge bayita amampaati. Ozze n'oyogera ekigambo amampaati naye njagala nnyo oyongere okitubuulire. Amampaati kye kiki? Kafeero yayimba oluyimba Prince Job Kafeero Irembe nti yagamba toli wa kitalo nnyo nga woolowooza. Yalina oluyimba lwe yali ayimba olubuulirira toli wa kitalo nnyo nga gwe woolowooza. Akayimba ako bw'oba okawuliriza nti mwannyinaze wali wagamba sita nti ogamba sitani yankima we yali akukema ogamba sitani we yali akukema yakusanga amampaati abanga sitani wayolekera mu maaso go oba mu mubiri gwo wayambala omubiri gw'omuntu n'akulowoozesa kyotali n'okyolesa mu bakumanyi kye bayita amampaati. Nti muzadde we yakuzaala n'akuteeka ku nsi n'akuwoola okuva mu mbeera gye walimu n'otuuka nga okuze ofunye ekiwago n'olaba nti muzadde woono takusobola era alabika kati n'entegeera y'entono. Amampaati okwepaatiika ebitiibwa by'otannatuuka mu by'otali n'obyambalira mu maaso g'oyo atakumanyi atagambanga nti nno toli kino oba nti omuzadde waakumanyi nnyo naye oyambadde ekikookolo amampaati ogambadde okumulaga nti gweoli wa kitalo okusinga ye kyakumanyi omulaga nti gwe kyobadde omumanyi tokyammanyi. Kankubuuze mwami Nkoyoyo era nkigere kye bayita amampaati. Amampaati kwe kwambala ekyo kyotali mubakumanyi awo balemanyi nti okwambala kyesiri mubatakumanyi gayinza obutaba mampaati gaba malala oluusi gaba malala okitegeera naye mubakumanyi bagwa weepaatiiseeko ekyo kye tutakumanyiiko ge mampaati okweteekako ekyo kyotali mubakumanyi okitegedde bulungi nnyo. Kati ge mampaati era gawabiza bangi abavubuka oluusi abayimbi mu mbeera nti okwepaatiika ekyo kyotalinatuukako kale oyinza okuba okiyina mu birowoozo era okiyaayaanira naye ate wookisikayo nga tekinnakula kibanga wonookeera ku makya ekiwojjolo nga kyennyini okufuuka ekiwojjolo n'okiyambako okwejja mu kisusunku oba enkoko enkoko tennatuuka kuva mu ggi gwe n'ogyasa mu kisusunku kyayo nekola ki n'ogyasa nabikolanga nga nkyali muto olowooza ogiyambako nkeera ku nkoko ya maama akakoko kaba kakabawo akatuli kati nakagaziiza weebale nnyo kati kafa mazima okitegedde. Kati kirungi okuloota ebinene n'otandika n'ekitono era n'otandikirawo naye ate teweerabanga mu binene byokoze eki byoloota okitegedde. Ekirooto kirungi kubanga buli muntu aloota agoba ekirooto ekyo n'akula n'atuuka ku kyayagala naye wabaawo emitendera gy'okola ki gy'oyitamu okutuukawo. Ate era wooba otunuulidde abavubuka kibalemesezza okutuuka gye balaga nti mu kaseera nga yakatandika okulaba ekirooto ate yeemasula ne ku abo abaali mutuusizza ku kirooto ng'alowooza ye waanadduka omu ajja tuuka mangu. Kituufu adduka omu atuuka mangu naye ate abadduka abangi batuuka wala. Okitegedde nti okutuuka amangu akasana ne kakwokya kyokka nga ate b'olinda be bali abayite abajja mu kibinja oba ontegedde kale odduse nnyo era gweotuuse bange naye bali abajja abangi ate bo bayita batuuka wala teri woba olaba ekyokulabirako teri muntu aligamba nti namaze kugenda namugongo ku bakatuliki nti oba abakristaayo nti omuntu alamaze
okuva Lukunjiri paka Namugongo era alinnyawo bbaasi buli ajja omu alinnya ki bagenda abajja bano abangi bagenda bawera abajja abangi batambula waganvu batambula ne batuuka e Namugongo kubanga babeera kibinja so oŋŋamba nti okwefuula kyessiri oba amampaati galo ge neeteekako gasobola okukuwaka mazima okutuuka gwe gyolowooza nti w'otuuseewo naye ate nga tonnatuuka n'otuuka eyo oluusi n'okorapsi oba n'osipeninga kingi nti otaddemu ssente okulinnya bbaasi okutuuka naye ng'ate abazze batambula bamaze ne ezabwe bakyazirina tebaataddemu bbaasi ate nga bayina omusingi mazima kubanga ajjidde mu bbaasi ayinza obutamanya byalo kyokka azze ku bigere ng'ategedde buli kyalo we bakiyita na buzibu ki obubadde mu mbeera eyo yogera ku musingi okitegedde olina engeri gy'oyogeddemu ekigambo musingi omusingi omusingi mbadde mmanyi ate guli eri gye navudde omusingi ngenda nagwo ogenda nagwo bamanyi nkuleka gye gye watandikira omuntu atamanyi gy'ava tasobola kumanya gy'alaga okitegedde nti omusingi we guba nti munywevu omaze okuguzimba oli waddembe ositula ebizimbe byonna by'okola ki by'oyamba kitegeeza w'ofuna ekirooto n'olengera wa gy'olaga kikuwa obusobozi okutandika omusingi omunywevu naye abasinga obungi nti bwe bamala okufuna ekirooto tebaddayo kuzimba musingi gwa kirooto babeera mu birooto biri mu birooto ne bafuna amampaati ne gebeerabiza okutegeka omusingi obulabu bavaayo okugwa bakola kusinga bafuna ebirooto ne bibeerabiza okuddayo okuzimba omusingi ne batambula nga bagoba birooto naye nga beerabidde okusooka okuzimba omusingi ogunaabawanirira wa gye bagenda okutuuka ku birooto kati batuuka mu makkati ekigo kye bagwa olw'obutaba na foundation kubanga otumbira n'otumbira nga kite nti akaviira kana ng'okataddemu omukka oba baaluuni kasobola okwambuka naye olw'okuba tekaba na foundation gye kagwa teryamanyaayo akalonda tekugamba tekabaako kazunga buzunze ne kabweya kati ojja okulaba nti buli kisaawe ky'ennyonyi kirina foundation kyova olaba nti ennyonyi esimbula ku kisaawe negwa ku kisaawe tebulira mu bbanga naye buli wootaba na foundation ekigo ky'oba ogenda okugwa kugamba tomanyika era abasinga obungi abamampaati temumanya wa gye bagudde kubanga babula bubuzi naye newoba wa bodaboda okuba n'ekitiibwa okuba ne vali kwe kubanga olina stage kituufu okitegedde nowa bodaboda ne bwavuga n'atuuka ku boda emutukula nga talina stage era akomawo ku stage alina okukomawo ku stage kale nti gwe omusingi gwaffe otubwogerako mu mbeera ey'empisa omusingi gwo gutudde ku ki oguzimbye otya nti woba okola bizinensi omusingi gwo munywevu kwenkana ki nti abasinga obungi kyetwerabira nti omusingi omunywevu mu nkulaakulana yaffe ziba mpisa okitegedde nti buli kyokola kyonna kyonna bwe twogera ku mpisa gwe musingi gw'osobola okutuuzaako ku buli kizimbe fulo zonna z'ogenda ozimba nga tekigenda kugwa nebino ebirooto byonna byendoota byoloota mbiteeke ku musingi gwe bayita mpisa komawo emabega zimba empisa ku ground weetuuze nti waliwo mu kitundu ky'olwangaaliramu bameka abakugaanira omanyi kye twaliise nga transparency oba obwerufu nti obwesigwa oba obwerufu nti mu mpisa obuuza naye omuntu oyo bameka abakumanyi gwe mu bantu bonna bowangaala nabo weebuuze bameka abakusobola okunnyonnyola omanyi nja katonda nsonyiwa ente ebuze ku kyalo gwolowooza woba oginoonya bayinza giteekawo
ng'embuzi ente ebuze oba embuzi ebuze ku kyalo olowooza wa woyinza ogiteegera woyinza ogisanga nze ng'ente yange ebuze bibiri ekisooka bwe kubako omubbi w'ente ku kyalo naye mba simukwatangako nante nsooka n'endowooza ligundi agibbye bwe kitabeera ekyo ngenda wa ssentebe wa kyalo kubanga kyamani w'ekyalo ebibuze gye bitwalibwa webale nnyo weeba ebuze bubuzi eitha bwe bati bagibbye weeba ebuze bagizza waani wa ssentebe naye wemba ngiteega okumanya wa eyagibbye gye yagitutte nina giswamira ku lufula naye sisobola ate kuswamira ku galagi gye bayingizaamu mmotoka kati buli kimu weebuuze bameka abasobola okugaanira kubanga abatuuze nti weebula basobola okugaanira galagi tesobola kutwala nti naye ate lufula tebasobola gigaanira kuba transparency nte yange ku lufula mba mu kifo kituufu buli omu akugamba oli mutuufu naye ng'ojja ng'ozize mu kikuubo oba ozze mu galagi ng'onoonya bane ente yange yabuze bayinza okuba bagisalino galagi ya mmotoka ate onoonyangu ente kale nawe tutyo ekifo ky'owangaaliramu environment gy'obeeramu famire gy'ovaamu ekituufu we twebuuza bakumanyiiko ki empisa ziri ze twogerako gy'ova omusingi gwo wagye wava kubanga tugamba omusingi kyekizimbirwako ekirooto okusituka ku nsi buli omu akirabe naye we twebuuza owaayo eggwe omuvubuka atambula leero agamba nti emirimu gibuze omusingi gwo abakumanyi we baddayo emabega ne bakubuulirizaako ku kyalo ky'owangaalirako nze njagamba nti woba ogenda ewa Nkoyoyo obuuza ewa musikawutu enansana okutuuka ku municipal council n'obuuza ewa musikawutu oba yinginiya kubanga ekyalo kyange kimmanyi oyo yinginiya oyo musikawutu aseresa mayinja okitegedde nti transparency eyo abantu okumanya nti that transparency tekikwetaagisa kumanya bikwatako munda biri personal naye okumanya ebyo ebikutandikirwako mazima ye transparency akaveera akeeru okalaba ka 10 era buli muntu akalaba nga akalayisi ekitegeera naye ke kasobola okubeera nti wokateekamu ebinyeebwa buli muntu akagaanira era ye muntu emyana agamba waayo otaddemu binyeebwa obiguzeewa bijanjalo biguzeewa obakawo naye akaveera akaddugavu buli muntu yeebuuza oba otaddemu omuntu bw'ayita kuwa akaveera akeeru abuuza ebijanjalo by'amasavu nga binyiridde naye bwe kaba kaddugavu ebyotwala biki naye bwebuuze ng'omuvubuka agamba nti omulimu gubuze embeera obwavu bunnuma oli kaveera kaddugavu oli kaveera keeru so olinga abuuza nti omuvubuka anoonya omulimu oli mwerufu nti abantu basobola okutegeera nti bwe ziba mpisa ono omuvubuka wampisa kati empisa ezo bazikulabamu batandika okunoonyereza ebyafaayo byo emabega leero buli muntu akimanyi wano ndi mutabani wa Nkoyoyo ava mu famire ya Nkoyoyo naye senga ondabamu ekko ngolooza omusingi gwange guba munywevu senga ondabamu ekko omusingi gwange guba munywevu era tuweebuuze senga Nkoyoyo mumuyinako ekko nalisobodde okwogera ku ye kizibu waliyogedde ebigambo bino first of all zaali bikutte ekisooka kubanza omuntu gwe manyi nti si mwesimbu ate simukkiriza kusomesa bwesimbu zaali bikutte waliwo nja nkuwaako ekyokulabirako waliwo nze abantu gye ŋŋenda ne kamera yange neŋŋanza oyo eyange temutunulamu nga ne bwe tuba ffenna tuli wano nga bwe tuliwo kati nga tutunuzza eri nze yange mba nagijjeko mulinda n'avaawo n'enkwata abalala kubanga manki manyi ebigambo bye ŋŋenda okuteeka ku lutambi si bya bwesimbu era kyoyogedde
eno mukitegeera bulungi. Weewaawo. Kale tubugambe nti wadde muzadde nga tuvudde ku bavubuka tugwe omuzadde ali eyo, omuzadde ali eyo bwe tuba twagala akaseera kaffe kano tuzimbe abaana ku musingi omunywevu kubanga buvunaanyizibwa bwaffe newankubadde nammwe abavubuka kati ke kaseera wambuuzizaako omuntu asobola okwesomesa obwesigo obw'empisa kisobokera ddala. Ffe tuyinza okuba tetulinaako ssomero lye tugenda mu kutusomesa mpisa naye ate ebigambo ebitono era nga nfundikira ka section kano njagala omuvubuka weesibe ku nnyingo 5 beera muyonjo mu bigambo byo by'okozesa mu ndowooza yo biki by'olowoozaako era beera nga n'ebikolwa byo biba biyonjo, ebikolwa byo bibe biyonjo. Ebikolwa beera mumalirivu okukkakkana wotasuubirwa kukkakkana ng'olaba waliwo challenge ezze ku challenge nga mbwongo nga bagamba wano olina okulwana olina okukuba eŋŋuumi naye nga obukakkamu obuvumu bugamba tokikola wabula beera ow'empisa ng'osobola okwekkakkanya eri abo b'osinga n'abo abakusinga wabula ensonga endala kolera wamu n'abantu. Leero ku media oba ondaba wano ku media nga njogera kitegeeza sisobola kikola omu buno obubaka tebwali kutuuseko senga sina bantu benkolagana nabo abantu abammanyi saali kutuuseeko olunaku olwaleero wabula ensonga ey'okutaano beera mwerufu ng'abantu basobola okugaanira. Bameka abakugaanira oba mu famire yo nga bwe bagamba nti bannaaye omuwanika tulonde omuwanika nga basobola okusonga mu linnya lye bameka? Ekyo nno weewabadde obuuliza nti osobola okwetegeera nti ekituufu nti siina mpisa, siri mwerufu, siri mwesigwa. Ebyo byonna bwe bubonero obusobola okutulaga nti obadde mu bibiina bya njawulo naye nga bagamba ani anatukwatira ssente nga buli muntu agamba gundi nedda nze zange sijja ziwaali okitegedde. Kale tandika okwezimbamu ekyo kitandika leero Uganda esobola okukyuka tusobola okukyusa obulamu bwaffe n'abaana abatuddirira naye tutandike leero bwe tuba twogera the future is today tetusuubirangayo future okujjako olunaku olwalo kyeweeteese nakyo. Bw'osalawo okuba n'empisa mu future ojja kuba nazo era ze zigenda okuddukanya n'okukyusa obulamu bwo. The future is today. Tolowoozaayo kaseera ka maaso kalala. Akaseera ka maaso kali lunaku olwaleero lw'owulira ebigambo bino. Bw'osalawo n'obigoberera, bw'osalawo n'okyusa obulamu bwo ogenda kukyusa ensi yo. Ebiseera by'omu maaso bitandika lunaku lwaleero. Ky'owulidde leero w'okiteeka mu nkola omanyi okyusiza ebiseera bye eby'omu maaso. Okusinziira ku lutambi luno mwami Nkoyoyo erisakiwana abasomesezza nti okuzimba omusingi guno guyimirirawo ku mpisa ezizo obuvubuka, guyimirirawo ku mpisa weewala amampaati kubanga enneeyisa yevaamu empisa. Njagala obbakubiriza mwenna nti kiggweera yakimalidde nti beera mwerufu. Emu ku nneeyisa enkulu nnyo kwe kubaawo n'abantu abasobola okugamba nti oyo mugaanira wabaawo ekikoleddwa ng'era bw'abadde ekyokulabirako nti ente bwebula tenoonyezebwa mu galagi ya mmotoka. Tosobola kugenda ku galagi ya mmotoka onoonye ente eyabuze ogenda kulufula. Kale bw'obeera mwerufu teri ali kubuuza nti fuuka galagi gye batanoonyeza ki nte ebuze. Tobeera lufula eteeberezebwa buli kimu, beera mwerufu. Asembyeyo abagamba nti ebirooto ebyo ebiri waggulu eyo gye mutusuubira okulaba birinnyibwa ddaala naye eddaala liba ppanvu okusinga ebirooto byo. So ow'ekitiibwa omwaliiro guno ogusookera ddala ku ddaala bw'oba onaalirinnya olituuke waggulu. Zimba by'ozimba ng'obizimba ku musingi oguyitibwa empisa. Tubasiibudde mweraba.